abaana baffe abavubuka abato abaana abawala abato embuto temala gajjajjamu embuto kubanga tebatugambye abaana bajejjemu embuto ennaku zino embira tegiyalinga gyabakadde bammwe otuwa okunoonya omwana n'akubula abamu bw'oba oyambiddwa ennyo n'ozaala akaana n'ojula okaba midwife kati then mu abaana abalala bali ku famire abali ku buweta abekatankira empeke zino zintaasa mukenenya zino zintaasa simanyi pepo simanyi biki kati n'abasoba batugambye ekiriyo mugende muzaala obwana kaba kaddugavu kalinga akayokebwa empeke kaddugavu nnyo bwe kanokodakoda nosanga akaana kozadde kalina eriiso liringa ettaala lya bodaboda nogaa kano kaana ki waliwo omuwala yagambye yazaalidde mu ddwaliro erimu naye yatamiddwa okuzaala obwana bonna bwangeri mwana alina ogulu kulinga engalo abaana mwekatankiraganolo then mwabawala batototo omuwala yenna okuyita mu myaka gy'obuvubuka olina okubeera n'ebintu ebyo eyeitha wandibadde oyonsa obanga oli lubuto okwetaasa abasajja byebikutaasa eitha ng'oyonsa obanga oli lubuto byebyayamba bamama baffe ne buli wobeeraawo oyinayina kabina kawamba kakoma Kampala oyinayina oli kimyufu wenoonyerera teri agamba bajja kukutabwanya ku makya mu ttundu kawengezi bakutabwanya ofuke public plate y'ekyalo mwekuume mubadde muwulira ensangi zino nti siriimu mungi embalala eyo 40 poto naye nakwate boogera dosisi 2 naye namuno mu Buganda siriimu mungi naye omusawo yakebedde ab'embalala yakoze statistics n'agamba nti no 99% of those infected with HIV in Mbarara district they have undetectable viral load. Kiba kitegeeza siriimu gwe balina ali undetectable because abasinga baana bato bali wa myaka 3 n'okudda wansi ate omugigi guno tutya eddagala wano ekirongo weyambula empale ng'ojja mu sikaati nga tugenda mu lodge wano oba tomanyi anything may happen oba tomanyi obulamu mu bukume ng'ekyatika lumu naligoli eyo saa munatuulira abagamba banefaaza mujamu tuyambe kwanza kiki abasawo mugenda mutugambira abasawo ntaliki kono mweremeddeyo saa munana za kiro musanvu za kiro ugambana bantu balengerawo n'emisana ne sapule nga zeewuba naye ekiro batubeyambula bannange mwekuume kati kambabulire naatera okumaliza ku byobulamu waliwo omuvubuka myaka 25 yagamba yebaka n'abawala nga 5 n'okusoba naye nti bwe yaweza abawala nga 4 neyekebeza n'azuula nga mulamu n'agamba mune yeewuunya n'agamba ndi mulamu n'agamba sikyafudde n'atandika buto naye n'agamba nti abaddako awo omukuba yamusiga akalwadde katamanyi bantu batonnya baafuna mukenenya nga banyiwa yamujja kandi n'agamba omukuba abo baddako 10 omukubo yamusiga akawuka akaleeta mukenenya kati n'alwala kunali atera okulwala n'afuna ebisujjasujja n'abyajana biwona naye n'agamba ku luno ekimbe kyali ky'amaanyi bwe yakirwala emirundi 3 n'amira eddagala eriwonya musujja nga teriwonya musujja guli ne bamugamba genda bwekebere bwe yeekebeza n'azuula ng'alina akawuka akaleeta mukenenya dole bwe yasooka bamugamba nti mulwadde n'awaka n'ate n'agamba ndwala ntya naye ng'ate eri abadde teekuuma abasinga tuli awo n'agamba ndwala nti tekisoboka yagenda malwaliro 3 ne bakonfirma nti ddala mulwadde n'afuna options 3 ekisooka yali ayagala kwewa butwa ekyokubiri kwetuga ekyokusatu kwesula mmotoka emukube n'agamba naye ebiri bizibuzibu ebyokwetuga tebijjamu kaluubiriza n'asalawo anywa obutwa ate yali agenda obbugula n'afuna ssimu y'akaana kalabirira bamugamba anko singa wafa siba nandibaddewa n'agamba kati bwe naafa kana n'asigaza kano n'agamba olwakana akaana kangirenga wendi kanaabeerawo naye n'agamba yagattagattamu abawala bonna be yeebaka nabo n'abakazi baalimu abaana tebepimira gavana abaana tebatya bitutuma alumba nnyina omuntu ng'ali myaka gya nnyina n'amuwalampa bana ebikulu
balumba bulumbi abaana balinga oba munywa amata ga mpologoma simanyi nakumanya balumba bulumbi baana oba mulya nnumba simanyi naye anyway kati n'agamba nti yagattagatta bonabona be yebasse nabo n'ajjukira ebintu bisatu. One, ajjukira pain. Yagamba yanjukira is psychological and physical pain. Muti byanyumira nakunyumira nakakimanya. Then two, n'agamba nti ajjukira enziku. Mbu yalwalako enziku n'emuluma nnyo naye mbu yagijanjaba neewona. N'agamba ekyosatu kyajjukira okuba nti alina okumira eddagala ebbanga lyonna. Kakati omulembe gaffe tusobola kumira eddagala ng'abe bavubuka n'abantu abakulu. When you mess up with your life, you have three early destinations. One is hospital, two is prison, three is grave. Bw'obuzanya n'obulamu bwo olina ebifo bisatu by'otusobola okutuukako amangu. Ekisooka ddwaliro, ekyokubiri komera, ekyokusatu ntaana. Ate abantu beetegese kuteekayo. So mbasaba mwekuume. I've seen genius men and women fail. I've seen educated men and women fail. I've seen talented men and women fail. Now only two things are omnipotent. That's persistence and determination. Be persistent, be relentless. Live your life every day with a passion. Amen. Mukole buli mulimu mugeza okulaba tino buli omu ofuna pulaani yo enakutuusa gy'olaga. Bw'onaaba teweefuddeeko kyangu nnyo okuzuukuka ng'oli mwavu, tiwafumbirwa, tiwawasa, tiwazaala, ng'oli mabanja ne weetuga.